Okay, abali ku mabirizi Herbal Products mbabuuzaako bamikwano kansuubire muli bulungi buli omu gy'ali. Nze Ssenga Mabirizi nabagamba nti nze by'obayigiriza tebinzigwako. Omuntu yenna olina okubeera ng'oli wa mutindo, olina okwekuumira ku mulembe, okitegeera, nga toggwako, kobeere ng'oli mukulu, kobeere ng'oli muto, okitegeera. Ebintu by'okkaddiwa bannaye si birungi, twabikoowa. Olina okubeera ng'oli ku mutindo, omanye ekiriko, omanye omukyala alina kweyonja atya, ng'okimanyi omukyala alina otambula ng'awunya bulungi, ng'okimanyi nti omukyala ekisenge kikirina okubeera nga kiwunya bulungi. So si byakubeera awo oli nagalaale teweefaako. Abasajja banene mubalaba baagala nnyo abakyala abeefaako. Gwe obeera teweefaako munnange osembye era osembedde ddala. Kati abakyala ngenda babuulira omukyala yeefaako atya, biki by'olina okukozesa okubeera nga oli ku mutindo kwegamba otambula n'omulembe, biki by'olina okukozesa. Omwami we olina mmukuuma otya, olina mmukwata otya okubeera nga ayayanira gwe weka nga takyalina mukyala mulala yenna gw'ayagala bbali wabula anoonya gwogu omu. Nga ne wasanga omukyala ebbali nze ninaye mukyala wange, mukyala wange ankolera buli kimu, agiriza kino agiriza kiri. Kati ngenda olwokodawuni abakyala muninde ngenda babuulira byonna bye mulina okukozesa. Omukyala ali eyo mukwano gwange weekuumye otya? Weekuumidde otya ku mutindo? Lockdown eno ogimalako ewaka n'omwami wo naye olabika otya? Abantu bagamba oba enjogera alina kuzigamba nti endabikayo kyekitiibwa kyo gw'omukyala, ate gwe omwami endabika ya mukyala wo kyekitiibwa kyo, ate gwe omukyala endabika y'omwami wo kyekitiibwa kyo. Kubanga bw'afuluma ebweru n'agenda nga essaati yeebungizza nga bagamba kasi tava ku bbaawo oyo. Ndaba omusajja essaati gy'ayambadde, ndabayo bw'afaanana, gw'oswala gwe mukyala gwe gwali eyo. Naye kati njagala nkulage nti wadde oli waka mu lockdown olina okubeera nga weefaako. Abasinga perfume muzeekuba mugenda ku mirimu, bwe muba temugenda ku mirimu obeerawo n'obunywa omukago ppaka. Naye funayo ka perfume nga kano, keera ku makya naabako ng'omukyala, weekuba ka perfume ko bulungi nnyo, okitegeera. Tandika okukola emirimu gyo. Omwami ne wanaakusanga akweka haaga, ogenda okumuwa caayi, omuteredde caayi ku dayiningi, omugambe switi jangu onywe caayi, kacaayi kayidde. Mu butuufu ng'olina akawuwo k'owunya. Ate mu kifo gy'okunywamu caayi ajja kunywamu, ajja kulyamu gwe agambye bebi caayi muleke, simanyi mu butuufu woowunya. Owunya bulungi nnyo, owunya nga kyakulya. Ngeze n'endaba ebyokulya wano ku mmeeza, naye ate gwe obinsingira. Owunya bulungi, osaana kulya bubi buli. Osaana kulya bubi mukyala wange, jjangu tugende ng'akutwala. Kitegeeza weekuumira ku ki? Ku mutindo. So omukyala tosuulayo gwe naggamba, keera ku makya naabako, weekoleko bulungi, oteekeko ka lipstick, oyambale engoye zo bulungi nnyo. Ne bw'oba toyambadde bummini nnyo kubanga abaana babeerawo ewaka, weefuire ka perfume ko, ogende okusemberera omwagalwa wo online, okola ki? Owunya bulungi nnyo ng'ate ayagala kulya buli akumire. Abaana omukyala bannaaye simulabanga. Mu kifo ky'okukwetamu okuba akulaba buli kiseera ate akwagale bwagazi. Otegeera switi? Kaakati tuvudde awo tugenze ku buliri. Bannange obuliri. Obuliri obwo omala obwala omukyala. Omwami kasita buvaamu we bati omulese ku dayiningi ng'ali mu kunywa caayi, oluusi omukuumeko anywa bulungi nnyo ka caayi nga omunyumikirizaako, mubuuza bebi kawoomye, emmere caayi agende bulungi nnyo agaye bannaaye nze nafuna omukyala gwe baatendeka gwe baawulira kwegamba ng'akwenyumirizaamu ye nga ye omuntu, okitegeera. Kaakati genda oyale bulungi nnyo akaliriko, osobola okukateekamuko ka dizayini ye omukyala, osobola oteekamu obuliri bwonna obuteekamu oteekamu akatima, okitegeera. N'okwata kano kafyumu okalaba n'ogenda ng'okafuuyira bw'oti mu masuuka, kaakati agenda okuva eri oba ekawungeezi yeebakemu, oba emisana yeebakemu, mukowane naawe mulemu ng'amaze okulya ku kyemisana ng'obuliri buwunya bulungi, agenda kuyita akugambe sweetheart wange. Tagenda kuyita linnya lyo oba linnya lya mwana mukwano, sweetheart biki bino by'onkola? Ojja sooka weka ng'ogabe bannaaye kiki oba ate mukoze ki? Wulira obuliri bwe bulungi, oyagala kunkola ki? Just
ng'oli creative. Awo mugambirawo bebe genda onaabeko koleka massage. Olaba omusajja waatambula luke genda onaabeko koleka massage. Omuteeke ku buliri. Abakyala muyinza okukola ku baami mu massage. Baba ewaka ne batuula emibiri ne gigira kwegamba omubiri ne gubeera nga gumuluma nawulira munakanyama. Just lwakuba abeera wakatakola kitakola. Kati omanyi kyoba okola mukoleka massage. Mukoleka massage omugabe baby ngenda kukola massage olwaleero. Okwate oil wo. Nze ebintu byonna byonna nabyo material yenna mba nayo. Nawe ojja nonga asenga nze nkoyo okwambala empale za mazazi. Buli njagala buli bwa appetizer. Buli njagala mu night obwokusula. Buli njagala kino. Bwe kyonna kyoyagala jangu ontuukirire. Nze nja kubeera nga nkola ki nga kikuwa ate omulaba ate omwami wakole ki asiime. Nze senga mabirizi nze najja kubasomesa. Ayiga atayiga bireke. Nze kanyonjo wange kanyonjo mwami mabirizi nawe ali eyo fa kuwo. Bw'akyalina omukwano fa kuwo bana bagira abatamanyi byakola bagamba nti omukwano gwansama simanyi bisi eyo. Mbasaasidde nnyo. Okwata bulungi ka oiloko kano. N'oteeka ku ngalo n'otandika omumassaging omwami wo mpola mpola. Okitegeera? Ndowooza mumanya bwe zikola massage. Tolina kubeera ng'ojjudde wenna. Kati nga muli abafumbo muli mu kisenge kyammwe. Osobola okukola massage omwami wo ng'oyambadde kannika n'akaleegako oba ng'oyambadde ka dress ko kali awo akali simple. Akatagenda mutawanya kukajja kubanga massage oluggwa ndowooza mumanyi gye biggweera. Kuba n'abagenda omusasulira eyo gye bamusasulira nti nongenze kukola massage. Era gye biggweera yeeyo. Kakati maama alina ekyebbeeyi kyo. Tewali abaziyiza nga lwaki tobikola. Mwebase bulungi nnyo asooka yeebake kya yeevunike bw'ati. Ogenda ng'omanyi nganyiga mpola omugongo ogende ng'obunyinga bwera agenda tandika nga yenyola. Munyige paka wansi ku bigere obugere obutakuulira obusikasika okole biki okitegeera omwebe bebe kiwuka. Agenda okutuuka nga wamusudda. Nga wamusudda nga wulira ayagala asooka atuuke wali ali ku nsonga asooka kifa kulimu ate omuddemu. Omwebase kyamukazi wonna mukiba eno yonna kukola buli kimu kikole kikola omubiri gwonna watuuka no wakati. Kwatawo mpola mpola agenda omanyi bw'olina okukwatawo. Tonyigaawo nnyo. Tokangawo. Tokola ki okitegeera. Muyiga okukola omwami abasajja bamwe massage. Mubaleke muleke bakkiriza genda eyo okuba ku bantu beyo bamukola. Manya buli wamukola massage agenda kuvaayo asiimye ate nga bamuliiriddemu. Ngamba omukyala amukoze massage agenda kulya bbaawe. Omusajja akoze mukyala we massage agenda kulya mukyala we. Agambe baby nvaako massage ng'omanya ebintu babibbye dda. Ogenda kulya buno obusupu obusigalidde obutawooma. So ng'ate naawe ebyo bintu osobola obbyekoera ne weerira ekintu ky'obulungi ekiri fresh ate nga kyagala. Jjukira massage ono ateeka omuntu mu muudu. Era mmwe abakyala bagamba muteeka ntya omwami wange mu muudu. Teeka ntya mukyala wange mu muudu. Just jangu buzimpu ono oil akola bulungi nnyo ate ng'awunya bulungi. Obuwo bwonna bulina bu perfume. Buyitirivu ne bwe sijjeeyo bulungi. Bw'otuuka akakuunyira obulungi bw'otwala ate nga mumanyi bwe ndisenga. Nina kibunya bulungi. Omusajja alina bunya atya, omukyala alina bunya atya. Maama. Gwe wojja ewange ng'era olowooza onoosigala kyekimu. Agoberera amabirizi mu products alowooza anaasigala kyekimu. Tosobola sigala kyekiwadde n'okuzisenga amabirizi. Omukyala ojja kumbuuza kati oba singa akutte kakyako kano. Tekalabika bulungi bannaaye bakayita kaswitenna. Kano tekalina kuggwako gwe omukyala ali eyo loko dawuni. Buli kiseera mubeera mweri okwata bupasika ntuko ng'oteekayo. Omwami ng'ajjanga nti mukyala wange omanyi ennaku zino otuseeko osimaira kumanya seeka byoziba. Abasajja bibasuula eddalu just ng'otaddeo kano kaswitenna. Akutuukako nga olina obuwoomanga mubisi gwa njuki. Kitegeera? Kwegamba ng'obuwoomi bwe obukuliko obusuuse ku mubisi gw'enjuki.
ate asangeyo taapu mujemba w'ettaapu abakyala mujemba w'ettaapu abaami abatalina maanyi ga ssajja mujemba we tewali n'ekimu kye sirinaaze gwe kasa kibeera nga kikwatagana ku bedroom affair nabuno obuntu buno eno ani akamanyi ani amanyi akantu kanambulire bakayita batya kantu kakola bulungi kalongoosa omwami omukyala buno omuntu mulina okubeera nabwo osanga oli omukyala ng'ali mu lokodawuni kaseera bamuzina naye nga talina nankuuma omwami olumala agenda mu kinaabiro ng'anaaba nga bibye nga kyo kiggwa nga n'omukyala naye yeebaka okitegeera okwata akantu kanene ki ekiraga nti oli mukyala wa mulembe otambulira ku mutindo ki kwata bulungi nnyo funa otuzito otubuguma genda oyise ku musajja obulungi nnyo owulire waanaawulira obulamu bibagamba naye temubikola mujja kulwawo nnyo nga mudiba nga babakyawa nga mukola ki nga mujja mugamba wowesenga wowe nze kino muje mbawe package yonna nabagamba nsangibwa Mulago Kubiri opposite ne Wakakandi jangu onoonye nja kuwa buli kimu ekikwatagana ku bufumbo banaye abakyala mulekerawo okulya ennyo abantu bagenda gejja nnyo muloko dawuni ngenda kukomawo enamba y'essimu eri 0704 mwebale kugoberera Mabizi Herbal Product sharinga ate subscribing gompya eyakatweyungako mbagala nnyo mubeere bulungi